bino nno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Pallaso ebibye tebiwulikika bulungi munnange nga waakubiddwa abawagizi ba Alien Skin oba aba Fangoni, ate nga Alien Skin ali mu kutunda munnange ate nationality ye esayidi eno bannange taggwaayo, wabula nga ku sayidi y'emu Uncle Shumi avuddeyo n'atabukira munnange ate Nanto Love bw'otajja munnange ate muyimbirako ku show ye esayidi maaso awo bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Wabula kansooke nkutandise n'ebya Pallaso. Ebya Pallaso bibadde munnange ate bisasise ku mukutu ogwa TikTok okwosa n'emikutu emirala. Ddala kituufu oba nedda munnange? Abamu babadde bali mu kwewuunya nga bagamba yiyi ki ekigenda mu maaso munnange, ki ekigenda mu maaso? Ebadde video shoot, ebadde ki? Kati njagala mwetegereze bulungi mu bwedda abawakana nti Pallaso tebaamukubye. Nabateereddeyo vidiyo eri ne munvuma. Njagala mwetegereze omuvubuka ayambadde jaketi n'empale ya orange oyo nga bawunsa wa Pallaso amugamba tomukuba, naye olwatuuse wansi ng'abaana bangi ne basinza bawunsa amaanyi ne bamwekolera. Byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso. Pallaso yagenze okuyimba kati ava ku stage ng'abaana bamulabye dda bamuwadde omukisa ne bamuleka asooka ayimbe. Abaana bali eri sigenda soka babuulira gye byabadde naye nga kye mbamanya Pallaso yakubiddwa kati ava ku stage ne bawunsa ageza kubakakanya bagamba temukola kitemumukuba baweta ensonda. Abaana basinza bawunsa amaanyi bakubye Pallaso bimwagala abaana batandika okwekola ebyo kitegera. Waliwo abaana ba Fangoni beeyo wala bekozemu omulimu nga ba Fangoni soja beeyo si beeno Kampala beeyo ne beekolamu omulimu nga zo okuyimba. Muleetedde abaana okwekyawa nabo batandika okukola obulumbaganyi ku balabe baffe. Ngenda kubaleetera ebifaananyi ebituufu mulabe waafaanana kati Pallaso kye bamukoze. Abaana bamutimbye bannange ne mulaba enfaanana gy'afaananamu. Pallaso nga wekiri nti wano ku Jaminati Yugi tusooka kunoonyereza munnange byonna ebinaasingawo tujja kubeera nga tukutegeeza. Wabula kankwongereyo munnange, omuyimbi Alien Skin avuddeyo, simanyi oba abadde ali mu going mu crazy oba abadde agitegeeza bannange yonna gye biggweredde. Ssebo agambye n'agamba nti nno ali mu kutunda munnange ate nationality ye nti yala eri mukuba bannange. Bibadde bitya kansooke mbikuwe. Egwe blood yala nyingi mwana. Nani agula obutuuze bwange mwana? I'm selling my nationality. Obutuuze mbutunda newaddeyo nja kubundabunda temufaayo nja kunoonya obuddamu zino yala blood onoonya kyotunda nga tokiraba naye obutuuze mbutunda. Egwe blood yala nyingi mwana. Nani agula obutuuze bwange mwana? I'm selling my nationality. Obutuuze mbutunda newaddeyo nja kubundabunda temufaayo nja kunoonya obuddamu zino yala blood onoonya kyotunda nga tokiraba naye obutuuze mbutunda. Yoyo nno munnange ate kimeeke nkugambye akatambi ako kabadde kakutte ettabbu ku mukutu ogwa TikTok nga nkwongeddeyokko ebitambula munnange ate ku Uncle Shumi. Uncle Shumi abadde nga yakamaliriza munnange ate show ye giyite munnange ate Motive Show, naye muganda wange wabula avuddeyo n'atabukira munnange ate Nanto Love. Aligamba nti Nanto Love teyajja munnange ate muyimbirako ku show ye ate nga naye Uncle Shumi nga yabeera munnange ate Nanto Love. Bibadde bitya wabula bannange Uncle Shumi taggwaayo. Tunuulira obubaka bwobwo. Promoters ne munamwe nategeka ekivulugwe Nanto Love wasula ewange n'omwagalwawo ne muteeka supamu mu masuuka gange. Nese watuwaze kuyimba nfuneza ommo sobola okugula amasuuka amalala. Muyina empalana muli walana ne bannyamu. Endanga olugendo teruggwayo ne tuyingira ebitooke. Yenze yajja n'enkuziikirako kitaawo nze gootazze kuyimbira. Oyo wajjawira muyina empalana. Shote yanyumye wamma. Mikwano gyange jazze ne giyimba abawagizi bange bazze ne basasula. Tabo zaabadde zijjudde.
Zula Zirusani ya Wandege yampa milioni 12. Nsambya Furniture yampa milioni 10. Nalongo Bulaido yampa $4 oyo yampera mu $. Mama Kisoto waneema Kindye yampa milioni Uncle Shumi ono muganda wange ali very crazy era wobeera nga tumutegeera era tosobola munanga tumutegeera naye kati obeera ng'omanyi munanga ate embeera ze oba osobola munanga ate omutegeera so byebyo ebikyagenda mu maaso makati awo Nanto Love Uncle Shumi kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update.